Omwaka oguwedde Sharifa Mirembe omutuuze w'e Kasubi mu ggombolola y'e Lubaga wano mu Kampala yakizuula nti alina ebizimba munda mu Nabaana. Oluvannyuma lw'okumwekebejja abakugu baamutegeeza nti yalina kulongoosebwa kyokka obutafaananako ng'ennongoose ya bulijjo abangi gye bamanyi ey'okusala ekitundu ky'omubiri awalina okulongoosebwa yategeezebwa nti bakukozesa enkola eyitibwa laparoscopy. Mu nkola eno abakugu bakuba obutuli ku lubuto lw'oyo agenda okulongoosebwa mwe bayisa obuuma okuli kamera nga zino ze beeyambisa okulongoosa ekifo awali ekizimba. Obuuma obukozesebwa bwe buyitibwa laparoscopy. Enkola yaayo ng'eyawukana mu nkola endala. Mu nkola endala zitya abamu okukusala n'osigaza enkovu ezo ennene naye ate eno yali nnyangu ya butuli teri painful kale ennyangu okusinziira ku kye nnalaba nga nze oba ku kye n'experienceingako nga bammaze. Mirembe annyonnyola nti enkola eno yamuleetera obutaddamu kutya kigambo kulongoosebwa mu matu ge anti bwe yadda engulu yasobola okulaba buli kimu ekyamukolwako ssaako n'okufuna omukisa okulaba ebitundu bye eby'omunda. Ekirungi kyayo omanya buli ekibadde munda mu ggwe ne sisitimu yo batya bw'etambula n'obuzibu bubadde ku ki na mu ngeri na wa ewatuufu abadde ki obuzibu. Nabo bakoze batya okuggyawo ekizibu ekyo ky'obadde nakyo. Buli kimu bakikulaga mu katambi era nga dokita bw'akunnyonnyola nti kyabadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Mirembe yakolebwako ku ddwaliro le Crystal Medical and Laparoscopy Center Kabuusu era naffe tulabe ku butambi obwakwatibwa ng'alongoosebwa. Dr. Stephen Sematimba Kato nga mukugu mu nnongoosa ya laparoscopy agamba nti endwadde zonna ezeekuusa okubeera mu lubuto munda zisobola okukolebwako nga bakozesa obutuli obutono ku lubuto. Laparoscopy akola ku ndwadde ezisinga ezilongoosebwa by open surgery. Ndwadde ntono nnyo oba mbeera ntono nnyo ezitalongoosebwa na laparoscopy. Nga okuzaala omwana by cesarean section esobola kukola laparoscopy. Naye endwadde ezisinga for example ez'abakyala endwadde ezeekwatanyiriza ku bizimba mu magi, bizimba mu Nabaana, enseke, endwadde ezeekwatanya ku kinda, endwadde ezikwata ku gallbladder, n'endwadde zonna endwadde tugamba laparoscopy endwadde zonna ezisobola okujjanjabibwa by open surgery. Kyokka ono agamba nti waliwo ebizimba ebitasobola kulongoosebwa nga bakozesa enkola eno era nga y'ensonga lwaki basooka kwekebejja mulwadde okulaba engeri egwanidde okumulongoosa. Ebizimba bino kisinziira ku bukugu bw'omusawo bw'alina n'obuvumu bw'alina okukola operation eno. Naye tetwagala nnyo bizimba bisukka kwenkana fundal height ya 26. Fundal height ya 26 oba oyisiza ku kundi n'oyongerako engalo nga 3 waggulu w'ekkundi. Oluusi webisukkaawo space eba efunda jjukira tukozesa butuli. Space wefunda ennyo ebizimba oluusi bitutawaanya okulongoosa by enkola ya laparoscopy. Ne kansa omu aba muzibu okulongoosa by laparoscopy. Olw'okuba bakozesa obutuli obutono nga balongoosa n'olwekyo okuwona kubeera kwangu eri omulwadde ate era kikendeeza emikisa gy'omulwadde okutana ekiwundu. Wadde nga tuyitamu obutuli butono operation eri munda mu lubuto zikyuka. For example bw'omugyamu appendix asobola okuddayo ng'azuukuse n'addayo ewaka. Ate bw'omugyamu omuntu omugyamu fibroids omugamba sulawo ddeyo enkya. Ate tukolako endometriosis tuyinza okugamba beerawo ennaku 2 oba 3 nga tukwetegereza tukujjanjaba. So kisinziira operation ekoleddwa munda mu mulwadde and how much oba tugambe tissue destruction oba tissue gy'oba okosezza ng'olongoosa empona yaayo. So kyekivaako okubeera nti omuntu asobola okuddayo amangu. Bwe tulongoosa enseko omuntu asobola okuddayo olunaku lwennyini. N'ebizimba ebimu fibroids omuntu asobola okuddayo olunaku lwennyini naye endwadde ezimu asobola kuddayo. Sematimba alambulula nti omuntu yenna singa asoma omubiri gwe kijja kutasa bangi okuyita mu nzijanjaba ng'eno anti waliwo endwadde ezisobola okujjanjabwa mu ngeri ennyangu singa zibeera tezinnasajjuka.